Ng'ennaku z'omwezi lumu Februari omwaka guno omulamuzi wa kkooti esookerwako e Masaka Albert Asiimwe yalangirira Justin Nammere ng'omuwanguzi ku kifo ky'omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka oluvannyuma lw'okuddamu okubala obululu. Hereby declare Nammere Justin, who has obtained the largest number of votes, as the duly elected woman member of parliament for Masaka City. Wow. And this Nammere yalangirirwa ng'omuwanguzi ku bululu 2,055,502 ate Nalubowa n'afuna obululu 2,131,176. Nalubowa asinzidde wano n'akiikira essiga eddamu z'ensingo olw'okulwawo okuwuliriza okusaba kwe yateekamu ng'asaba kkooti enkulu eddemu yeekenneenye ebyo byonna ebyasalibwawo omulamuzi Albert Asiimwe ku byekuusa ku kulangirira Nammere ng'omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka omulonde. Twalowooza nti wajja kubaawo obwangu waakiri files ezo zibeere allocated eri omulamuzi yenna oba deputy registrar yenna asobole okuwa orders, at least administrative orders. Ebirala byonna byandiganye naye administrative orders, kubanga ezo ze orders eziweebwa katugambe nga mulabyewo embeera nti abantu bagenda kwetema oba lwakibanja n'oyimiriza maybe for 3 days ne musobola okwetereza then ne balyoka bawulira interim orders oba ne bayingira mu civil revision ey'omusango gwe twali tumaze okuwaaba nga tuwaabira empoza y'omulamuzi etaali ya bwenkanya. Nalubowa agamba nti kyannaku nti ezimu ku applications eyassaayo mwalimu n'okuyimiriza okuteeka Nammere mu kyapa kya gavumenti wabula ate kkooti teyasobodde kumuwuliriza ng'olunaku lw'eggulo Nammere yateereddwa mu kyapa kya gavumenti ekitegeeza nti n'eyo application tekyalina makulu nga kati abulayo okwemulugunya kumu kwokka. Kwasaba ekitongole ekiramuzi kiteekeko omulaka. Kyannaku nti olunaku lw'eggulo gazeeti yafulumye ng'egaseetinze omuntu gwe mumanyi obulungi nti teyalondebwa bannansi, teyalondebwa bannamasaka wabula yalondebwa kkooti. Ekyo tekituggyako buvunaanyizibwa kwongera kupasuwinga application yaffe eya civil revision. Applications ziri ebbiri, eya interim order ne administrative orders tugenda zirikolinga kuba ziri rendered nugatory, tezikyagasa kubanga zibadde ziyimiriza okugazeetinga. Ekyo tetukyasobola kikola, tetujja kudda mabega. Nalubowa agamba nti ekisinga okumwewuunyisa fayiro ye yayitibwa e Kampala okwekenneenyezebwa wabula mpaawo okuddibwamu kwe yali afunye. Naye baaziyita ne baziweereza ate e Kampala ewa deputy registrar e Kampala nga deputy registrar ayina ate oziweereza wa principal judge, honorable principal judge. Kyokka twategeezebwa nti abalamuzi baalina conference naye it's not an excuse olwa agency eyali mu issue eno ate nga yali ekutte eggwanga lyonna nga waliwo injustice ekoleddwa. Nalubowa asinzidde wano n'asaba oyo yenna asobola okubaako baatuukirira abakulu mu kitongole ekiramuzi amuyamba awulirizibwe. Tusaba abalamuzi yonna gye muli, tusaba abantu bonna abasobola okwogerako n'essiga eddamuzi, tubeegayiridde wabeewo obwenkanya, ffe tukaabira bwenkanya, wabeewo okutunula mu civil application yaffe eyo mu bwangu ddala nga bwe kisoboka, tuweebwe obwenkanya. Nti bannamasaka baagala kumanya kiddako ng'obugumiikiriza bwandiba bubayinze. So bassebo ne bannyabo ekibampisizza kwe kutegeeza bannamasaka bangi babadde beebuuza kiki ekigenda mu maaso. Nfunye amasimu mangi nga bannamasaka baagala kweyiwa ku nguudo, abalabaga ntugende ku kkooti tubanje obuwanguzi bwaffe. Ffe twasalawo obutateeka baana b'abantu mu mbeera ate eyongera kubateeka mu kunyigirizibwa. Bano abantu oluusi olulimi olw'okwekalakaasa tebaluwulira. Kyokka ate twesanga abaana baffe bangi nnyo baggaliddwa mu makomera. Kakati ne batudaivatinga mu kifo ky'okugoberera obuwanguzi bwaffe ate tudde mu makomera. Ono kati essuubi alirina mu kkooti enkulu gy'asuubira nti ejja kumuwa obwenkanya. Mutunuulire muwe bannayuganda essuubi nti wakyaliyo obwetengereze mu ssiga eddamuzi nga mulamula omusango guno oba ddala omulamuzi yali mu bwenkanya mu bye yasalawo oba teyali mu bwenkanya. Tujja kgenda n'ekyo kyonna kkooti kyenaasalawo. Gertrude Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.